libadde ssanyu jjereere ng'ennyonyi y'amagye omuli omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafabusa atuuka ku kisaawe ky'e Booma e Hoima. Omukama yali yaddusibwa mu ddwaliro e Kampala okufuna obujjanjabi obusingawo gy'amaze wiiki 3. Ku kisaawe ayaniriziddwa Katikkiro wa Bunyoro Andrew Yakutaaga n'abakungu abalala okuva mu Bukama wa Bunyoro. Ng'alinnye emmotoka ye bayisiza ebivvulu okwetooloola ekibuga Hoima wakati mu nnamungi w'omuntu. Waliwo watuuse omusajja ne yeebaka mu kkubo era nga kitutte akabanga abapoliisi okumumatiza okuvaawo. Bano bagendedde ddala okutuuka ku lubiri lwe olwa Kaaluziika nga naye ayaniriziddwa mu ngeri ey'obuwangwa. Bw'atyo atuuziddwa ku nnyamyalo okulamula obukama bwa Bunyoro. Andrew Yakutaaga Katikkiro wa Bunyoro atubuulidde embeera omukama mwali kyokka n'ayongera okusaba abantu ne bannaddiini okwongera okumusabira. Tulina okusemererwa kwingi olwa nti ajjanjabire kulungi kandi navange amulabyamu esobola kuba nagaruka kino tusimerwanga bwe kyatukoleire kandi tumusabe ayongere kulinda kabumba okumuha obumeezi. Doreen Kamucheya kansala w'eggombolola y'e Bulalu mu kibuga ky'e Hoima asiimye gavumenti olw'okujjanjaba omukama. Tukusiima badaktari, tukusiima president asoboire kujjanjaba kabumba n'abantu boona n'ensaara abatuire mu nsaara nnyingi mwebale kutuwumuza emitima. Abantu ba Bunyoro basanyukidde okukomawo kw'omukama. Ito tusemerirwe muno Abanyoro okuhuura nti kabumba agarukire okuruga omwirwaro emitima yaitu ejwire kusemererwa. Nka Abanyoro tukusiima Ruhanga habwokuba asoboire kukiza kabumba waitu kandi kiro kya hati asoboire kugaruka omubukama bwaye obwa Bunyoro kitara wongera kuramura obukama bwaye. Sima Ruhanga omwanya tuizire kutabarukya waitu Dr. Solomon okubanza twabaire omu nsaasi kandi yatwairwe okujjanjabwa. Tukusiima muno Ruhanga. Mu kiseera kino omukama Dr. Solomon Gafabusa ateredde mu lubiri lwe alamula obukama bwa Bunyoro.